okukozesa abalyake n'abakenuzi Kololo yasembayo okulira omusango guno bannamateeka ba Kitutu beemulugunya ku kyamuganda wa Kitutu Michael Namboyo okukozesebwa e Kampala ate nga kigambibwa nti emisango yagiddiza Namisindwa. Wabula kkooti yasalawo bonna bavunaanibwe omulundi gumu. Olwaleero bano bakomyewo mu kkooti okuwulira okunoonyereza ku musango gw'okufiiriza gavumenti ensimbi oguva bunaanibwa kutuuse era oludda oluwabi lutegeezezza kkooti nti okunoonyereza kuwedde. Conspiracy under count 6 is actually a felony. Omuwebi wa gavumenti alambuludde nti balina obujulizi omuli obutambi bw'amaloboozi n'obutambi obwakwatibwa ku dduuka eritunda erizimbisibwa Namisindwa awali watundibwa amabaati. Olw'okuba oludda oluwabi lufunye obujulizi obwetaagisa ate nga n'okunoonyereza ku musango guno kuwedde, omulamuzi Jenakira ali mu mitambo gy'omusango guno wano wasinzidde okusindika minisita Kitutu, omuyambi we Joshua Abaho ne muganda Michael Namboya Kitutu mu kkooti enkulu okutandika okuwera ennembano gw'okufiiriza gavumenti ensimbi. Mu ngeri y'emu kkooti eno esindise minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugolobi mu kkooti enkulu awera ennembano gw'okufiiriza gavumenti ensimbi n'okusangibwa n'ebintu ebiteeberezebwa okuba ebya gavumenti nga gano gaali amabaati 4 agali ag'okuganyulwamu abawejjere b'e Karamoja. To the charge and shall pray that the accused person be convicted as indicted. The indictment is dated this day, the 29th day of June 2023. It is signed by Namatov Josephine, the Assistant Director of Public Prosecution for the Director of Public Prosecutions. Omuwebi wa gavumenti mu musango guno Safina Bireke ategeezezza kkooti nti okunoonyereza ku musango guno kwawedde era balina obujulizi obwetaagisa okuvunaana Amos Lugolobi. Scenes of crime officer also took pictures of the scene and his report is one of the exhibits that will be relied upon at the trial. Munnamateeka w'omuvunaano ajjukizza kkooti nti omuntu yataddemu okusaba nga ayagala kkooti emuddize paasipoota ye kubanga ataataaganyizibwa buli waba ayagala okutambula ekintu ekikandaliriza emirimu gye nga minisita. Kyokka ono omulamuzi amusabye nti byonna by'ayagala bisabye kkooti enkulu egenda okukozesa Lugolobi. Whatever consideration that we have previously made remains standing. Yeah. For purposes of now, my hands are tied. I can't do anything entertain this application. So you refile it before the Deputy Registrar. Kati ekisigalidde ye kkooti enkulu okuteekawo ennaku w'eneetandikira okulira emisango okuli okuvunaanibwa minisita wa Karamoja Kitutu, omuyambi we Joshua Abaho ne muganda we Michael Kitutu Namboya ne minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugolobi kw'ossa Agnes Nandutu eyasindikibwayo edda. Sulaiman Sebugwawo, BBS Telefina, Gambuze.